Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Kituufu ddala tambula n'okumanya nange Ssekyanzi Douglas ku MRU TV. Olwaleero tukuleetedde ebyafaayo by'ekitundu ky'ewa Kisekka ekisangibwa mu downtown Kampala okuliraana Mukwano Mall, Shamba Complex, so nga ate mu bukiikaddyo waliyo essomero lya Akatale ko ne balakisi y'amagye aga militale nga bino bye bisala ensalo n'ekifo kino. Akatale kano okusingira ddala kadiringa mu byabusuubuzi naddala Sipeeya w'emmotoka ate ng'ekifo kye kimu kikanikibwamu emmotoka ez'enjawulo. Okusookera ddala akatale kano kasookera ku lokekya akati nga ye paaka empya wabula oluvannyuma ne babasiidika mu kifo eky'ekisenyi okukolerawo emirimu gyabwe. Olwo abasuubuzi ab'enjawulo baazimba emidaala gyabwe mu kifo kino ne batandika okukakalabizaawo emirimu gyabwe, wabula ng'ekifo kino kyali kisemberedde eddwaliro ly'omukulu oba eyali vice president amanyibbwa nga Samson Kisekka babi. Kisekka yajja okubeera Kisekka oluvannyuma lw'okuva obusuubuzi nga bava mu paaka empya awaali wakolebwa kati awali paaka empya we baali bakolera local government nebazza eno ne basandika okuba nga beezimbirawo obuyumba mu bakolera. Kisekka yali musajja mwatiikirivu nnyo era ng'erinnya lye livuga mu Uganda yonna. Awo oluvannyuma erinnya Kisekka kwe kukala ku kitundu kino nga ssentebe w'ekitundu bw'atugamba. Kisekka ajja okufuna erinnya Kisekka oluvannyuma lw'eddwaliro eryaliwo omuli balakisi lyalimu lyali erya Dr. Samson Kisekka Foundation. Oluvannyuma lw'eddwaliro eryo linnyiro lyavuga nnyo n'erigulu Dr. Samson Kisekka kubanga ekyalo kyonna kituumiddwa Kisekka. Akabanga nga keetoolodde abasuubuzi beekolamu omulimu ne batandika okuzimba akeedi mu ngeri y'okwekulaakulanya. Akaseera kaatuuka abasuubuzi ne bafunamu obutakkaanya anti ng'ensimbi zibaweddeko. Olwo Pulezidenti Museveni olwawulira kino yasalawo omulimu guno okugukwasa KCCA ezimbire abasuubuzi abaali batalina ssente olwo bakakkalabizeewo emirimu gyabwe. Kyokka nga ne we buli kati akabanga keetoolodde ng'omulimu guno teguggwa ate nga baakubawo ebibaati okutangira abasaalimbirayo. Era abasuubuzi beekolamu omulimu abamu basobola okuteekawo ekizimbe naye olw'okuba nti wajjawo obuzibuzibu bwenkaayana basobola okuba nti abamu baseparate bannaabwe. Pulezidenti n'asalawo, pulezidenti yayingira mu nsonga ezo n'asalawo n'abawa ettaka eririmu kati essaawa eno ekibaati era nga ettaka eryo yalikwasa KCCA developingire abavendors wanaku basobole okukoleramu. Mu nsonga eyo tukyalindirira KCCA Chairman w'ekitundu kino yakubidde abakulembeze ku kakiiko ak'enjawulo naddala ka KCCA okukola bwezzingirire okulaba ng'ekifo kino kiggulwawo olwo abawejjere bakakkalabize wano emirimu gyabwe. KCCA
TCA kisobole okuba nti ettaka ly'abasuubuzi abo libakwasa nga abakulembeze tuliwo okukola supervision nakulondoola projekiti za gavumenti era nga mu kino nze nanze nja kusaba owekitiibwa honorable minister Kampala wamu n'owekitiibwa executive PD n'owekitiibwa honorable oba his worship division mayor waffe owa Kampala ate nga ye state member waffe ku NRM Kampala Salimu Nguru okwasaganya ensonga ezo ez'ekibaati abasuubuzi basobole okukoleramu basinewo modern environment eneesobolinga abantu twakirudde kitambula mpola ffe ng'abakulembeze abawansi ffe tunyigiririzibwa olw'ensonga nti buli kimu ekigwawo kyamaanero si wange owakiyagase twagala kumanya kino ate bo abasuubuzi tosobola banyonyola